Palamenti ababaka baze mu bungi mu lutuula lwa leero era ekubyeko bugule abamu ne babulwa ne we batuula n'ekidiridde kukaayanira bifo. Sipiika Anita Netamonga asomedde Palamenti ebbaluwa ya Pulezidenti enkambwe gye yawandiise ng'akomyawo ebbago eri embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno. The purpose of this sitting is for the consideration of the appropriation bill 2024. President Museveni yategeezezza nti mu myaka ena gyokka ababaka baze bakyusakyusa embalirira okugijja ku miramwa gya gavumenti emikulu ng'ensimbi obuwumbi 37,000 ze zikyusiddwa mu bbanga lino. President anokoddeyo ensonga 3 kwe yeesigamye okuli vulugu ayitiridde eyali mu kuyisa embalirira okusannyalaza enteekateeka za gavumenti ezisoosowaziddwa n'obulyake mu babaka ba Palamenti ababaga embalirira. There are 3 mistakes involved here. These are indiscipline in budgeting, sabotaging the national priorities, and now the suspicion of massive corruption. President alabudde Palamenti obutaddayo kukyusa mbalirira ebagiddwa ng'essiga effuzi lyakulembera teryebuuziddwako. I decline to assent to Appropriation Bill 2024 and return it to Parliament and request that no reshuffling of the budget ever happen again without an input of the executive. Kyokka ebbaluwa ya Pulezidenti eyogeza ababaka ebikankana abamu ne batandika okwesongamu ennwe kuwanyanyenyezebwa era ni Pulezidenti gw'alumiriza ku bulyake. The reallocations being contested by the President was done by the Budget Committee. The President accused this Parliament of being corrupt. Honourable members, nobody is corrupt. The rest is grasshopper mentality. You are in one photo, just fighting each other for no reason. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.